ekigambo oteekamu UNIQE then n'ekigambo media ojaba otufuna bulungi. Samike nze abeerawo kubanga nkoleza programu eno era nga Alan yabeera ku kamera okulaba nga atambuza buli kimu oba oli awo kyolaba ku channel eno. Byonna ebigendo bubi, ekifaananyi kiba kirabise bubi, waba bigize tovunaana ffe abatudde ku set please. Abeera Alan yabeera abikoze byonna abatabaagaliza kubaga mutulaba bulungi. Naye akola omulimu mulungi nnyo era nga anyumirwa wembanga nkola naye. Tukyalina Jamilu kyatutambuza mu lugendo lwe. Nyina ekintu kimu kyensinza okutegeera Jamilu nga nakweyongerayo ne wali we twakoma. Lwaki abantu balowooza nnyo nti ebintu bino ebya sitani oli waba abyogerako balowooza omuntu aba alimba, balowooza onyumya firimu, balowooza oyo alimba mufere. Anti kati sitani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Sitani takkiriza mujjako babe. So buli bakubuulira ebintu ebikuleetera okuva gyali yennyini yasooka okujja okukuba akamanaga mu kimanya bye bakugamba bakulimba. Gwawuliriza akugamba bakulimba kubanga biba bigenda kubuusa ng'enjoga y'ennaku zino. Kati ate ye tayagala sitani yepulaani ye okusinza ku byawandiikibwa ye omusango gwe gwamala ddosalirwa wageyeena. Kati aba ayagala kugenda naffe abamu gwe Katonda yakutonda toli wageyeena. Naye kati sitani ajja n'atulimbalimba n'ebikolwa bye n'atuyigiriza emize n'atuyigiriza ebintu ebyenjawulo n'atuleetera okuba nga tukoze ki nga tugenda mu geyeena. So ajja kugamba ebyo bye bakugamba si bituufu so that osigale ng'okyali we. That's the main reason. Okay. Bubuza ku bantu awo then tweyongere. Kale mwenna bana Unique Media mbalamusizaako mu nnyanja ya Mukama waffe Yesu Kristo mujje bale emirimu gyonna gye mukola ng'omukulu wagambye nti kasita olaba akantu kano ky'oba olina osooka likinga okomentinge ate osobola okuba ng'osharinga n'omuntu omulala asobole okuba nga ategeera. Bayibuli egamba nti w'olimanya amazima n'amazima gali kufuula ow'eddembe. So amanya n'eddoboozi nze mugerwa Trafford Jamilu. Kati gwe Trafford bizibu dyava nagambye gye twatandikira nti eryo nalijjako nga ndi mu kyakusatu. Omukulu baali bamuyita bizibu, mama ne taata bamuwa bizibu. So Jamilu we twakoma lulinga oyatudde era nagamba abantu nja kubuuza wali oyatudde ki. Feno tuba tuwatula bulokozi then ng'ogenda ku training. Tutandikira awo training yali yabbanga ki, mwakola biki, tugendera awo. Eri oba oyatudde kuyingira mu kizikiza, oba oyatudde kuyingira mu kizikiza, eno oba oyatudde kuyingira mu musana bwe bulokozi. Bulokozi musana. Kati eri oba oyatudde kuyingira kizikiza so kyoyatula naye ate eri bya force ebirimu okutunda emmeme nga we nakugamba. Naye eno okkiriza na mutima gwo eri it is by force. Oyagala toyagala olina okuba ng'okola ki, oyogera ebigambo bye bakugambye byogere okubakolere, bigaana ofe obakolere. Wano olina choice olwana okugaana. Era mu kyaki bagamba bannabeka abaagala okulokoka n'ogaana naganze bagira bampaayo akadde gy'obeera gwe olina kalenda y'okufaako n'obigaaniramu eri we bakukwatirako we bati gaana bakutte. Oyina ke wayogera oli nesitakateekako nnyo birowoozo. Omukulu ali mu ssomero eddamba yali anonye ggwe. Epapasire yalinze wadde alina ne be yatwala, naye be yatwala tebaakola bye nakola. So basically be yatwala baali collateral damage. Gwe yali mission. Nze yali mission. Kati twabaga nti nakola endagaano y'omusaayi. Sitani tokola ndagaano ya vabo n'akukomyawo. Ekyo vaana abaana bagenda mu masabo obaako byoyogera ne bakukomekeza bakutumyeyo ekintu eky'omusaayi. So nti bino ebigambo byoyogedde binywezebwe n'omusaayi gw'oleese. Aletayo embuzi, etayo enkoko. So kati we namala ebyo ne baŋŋamba balina okusindika mu training gye nakolera wiikisi zaali 3. Ziba 3. Ate zaali 3 sinti sigwogera bennyini be bakusalirawo. Ate n'ekiranja bamanya nti wiikisi 3 mu nsi ey'omwoyo yandibanga emyaka 4 wano oba 5.
weeks 3 eziri spiritual wano dirigena myaka nga 5 waba kankoye kyawandikibwa osoma Petero ekyokubiri 3:8 Bayibuli egamba nti olunaku lumu mu maaso ga Katonda giringa emyaka 1000 ku nsi. Nti luzibye mu maaso ga Katonda we luziba weruti eno tuba tutambudde emyaka 1000 ye kwe kuziba olunaku olumu. Kati njagadde okugamba nti mu nsi ey'omwoyo anti olunaku lumu luba lunene olukompe yalinga wano. Era olunaku olumu kyemukola mu nsi ey'omwoyo olunaku lumu we bakikuwa samukoyinza oyitako banno nga 10 ne mukikolera emyaka 2 nate ne kigaana. So kali nakolera weeks 3 training eyo bantendeka ebintu bina. Kuba sitani wa kuyita specifically tosobola kubeera multi purpose nti ng'okola buli wamu buli kimu okigenda munedda obeerako ne main targets ze baagala okole. Kinga kuyingira amaje nti oba oyingidde amaje generally bagayita amaje naye obeerako unity specifically gy'olina okuba ng'otambuliramu wadde ebirala osobola obigezaako. So kati ne wasitaani wekiri abantu training ebintu byali bina. Ekisooka kuyiganya makanisa. Nze Kampala awo simanyi bwe waliwo kanisa gye sigendanga musikiwa. Ntambudde Uganda eno nenfuluma Kenya ningerako TZ nimala ningerako ne Rwanda nagendayoko kati nga nkuze naye nga zigenze nti ntegera abantu mu mission ne Ethiopia gemanga genatambulako saasuka kawo naye ng'ekintwalayo kuyiganya kanisa kusuula kanisa kuzijja kumulamwa kyentegeeza ekyo kimu. Ekyokubiri akugenda mu masomero era tujja tuuka ku paati y'amasomero kuli kuluutinga abaana amasomero abaana bajjemu embuto ku ssomero. Essomero gy'osanga omwana ng'ali mu siniya 3 naye ng'embuto zajjemu zisinga kilaasi gy'asoma. So kati bakutendeka ebyo amasomero bakutendeka okuyigiriza abaana emize nga masturbation n'ebirala. Bakusomesa ogenda otendeka abaana n'ebintu birala bingi mu masomero bye tukola. So doba bye twakolanga. Ekyokusatu kyokubanga accidents kusuula motoka. Si buli motoka egudde samuke kankubuulire nti eba egudde. Ezimu ziba planned. Si buli accident nti accident. Nti eri nomo zimanyi owekito nedda. Motoka eduka speed 12 mu driver yabuuseemu poliisi ekyamunoonya abuze. Gwe nawe mukutegera okusobola okukkiriza ebyo statement bibuuza abatulaba nti motoka yadde ku speed 12 ku highway negwa driver yabuuseemu nga tennagwa kuba singa yagudde nga mwali musanze ne damage yabuuseemu ng'edduka. Kati awo bayalawo emifaliso ne bamugamba otuuka mu kitundu wekiti waliwo emifaliso ku bbali buuka ogwoko. Poliisi neebulwa okumukwata. So accidents ezimu ziba ntegeke tujja zituukako. Ekintu ekirala kye batutuma ekyokuna kugenda mu malwaliro batawonya tetuwonya naye tufe tuzikiriza buzikiriza twazikirizanga buzikiriza abanga anaatera okuwona ng'ate mu muzikiriza ddala nga tuyambibwako abasawo. Nange kale kati bakutendeka ogambye ekisooka samale church kusuula zi church. Ekyokubiri mission ye kye bakutendeka kugenda mu masomero kubayigiriza mize mibi omuli okujjamu mbuto masturbation n'ebirala weebikyo. Ekyokusatu ongambye accident tewakolanga za accident bitooke bye bigwa. Ekyokuna malwaliro ng'okutta abagenda musimanya akubye ku matu. Tebakwa enzita ya sitani abantu njagala bakitegeere bulungi tebakwata kiso tajja nti akugwe mu bulago. Omuntu ayamutazaga kati mwatemanga ku mutwe mwatema kigere. Si enzita yaabwe bakutta spiritually. Omuntu kasita akutta spiritually wano guno mubiri guba guwedde oba olinze bulinzi kaseera goba guziike.
so kati tukuta spiritual buli obulamu obwaddala si bwe buno bwe tulabako era omuntu owaddala samuke kati nawe kankubuuzeyo ekibuuzo obwedde ombuuza wenkubuuza naye sho yange isho yo naye nzikiriza mukama wange buuza wenkubuuza nti guno omuzindalo gwani oddamu otya gwange ogwo ndaga omuntu agamba nti gwange osobola omulaba zuno ate aliwa oli kundaga mubiri njagala oli yennyini agambye gwange agundi totandika bintu byakuntwala sipiidi Jamilu omubuuziza omuzindalo gwani gwange anti njagala ondaga agamba gwange zuno ali kukwata ku mubiri njagala oli yennyini eddoboozi gye livudde aliwa livudde munda anti oyo omuntu gwe njagala aliwa kitegeeza naawe teweemanyi woofaanana bayibuli kyega nti twatondebwa mu kifaananyi kyani nsi kati onaali omuntu nga naye katonda mubi atya n'atonda ow'ekigere ekimu n'atonda ow'omuntu omu katonda alina feesi meka nali sibitegeera naye nga omuntu gw'ayogerako y'oli atalabika oyo ayogerera mu mubiri gwo yafaanana buli womu yafaanana katonda kati gino emibiri zino housing kiringa ono ofuna amasimu ga apple gonna gaba gakola ki gafaanagana naye ojasanga nga ebibokisi kala ziriko zandala emu ya red emu eraga kino naye nga munda functions zezimu so kitegeeza ali mu kwogera kati si ye sami ono si ono gwolaba waliwo oli ali munda owaddala sami owaddala kyovula woofa bagamba agenze naye ng'oli awo bagamba agenze alani agenze adde musajja bulungi aha kati ojja kunfunira akadde tutemeeteme tukyali mu lugendo wano naye katujja kufuna akadde tutemeeteme ebintu ebyo ebina njagala okugamba nti okutta battanga olya oli ow'omunda kati we bamala omutta wano omubiri wano nga mu ddwaliro bakusiibula omuntu amwafudde naye nga tebakukutteeko tebakunyize tebakukutte kabadi naye ng'oli ow'omunda gwe banyize so training eyo bakusomesa ebintu bingi basomesa ebintu basomesa signs zino ze mwagala mu bifaananyi ze mupozinga eyo sign buli emu erina meaning yaayo so nozimanyi tulikola ku show ya sign ndizibaleetera zonna ndizibakolera ne meaning yaazo so tebakusomesa nti wokola sign wet manyi wegati goli kuyita gakusuula mu motoka so kati ubanga otagitinze motoka ejja emotoka nga mugisikaninga kilometers 5 Jamilu ebyo bira mu filimu za sci-fi mu kilometers 5 scanning emotoka ngejja so kati eno sign gyokozesa nosika amaanyi wotunuza mu motoka tesigala nga eyimiridde tesobola kuyimirira era olaba ezimu driver balwanagana naye nga waliwo amaanyi luba lutalo lwa mwoyo kati omuli omusajja alwana n'emmotoka omusajja alwana n'emmotoka wabaawo olutalo olugenda mu maaso so ezo signs ze babasomesa noziyiga bakusomesa kyetuyita defensive and offensive measures nti woba olumbye ekkanisa woba ogenze mu ddwaliro woba olumbye amasomero si nti buli gye twagenda nga twafuna success twakubwanga naffe nakola mission almost 3 nga mu 8 naye 7 ze zaali successful endala bansabula lindako Jamilu wakola mission meka 3 mu 85 ezali successful meka 7 kati wali mukozi mubi nali mukozi mulungi ale bali banjagala nga nali hard working ate ota Jamilu leka naawe mission ziri 3 meka 85 wakolako 7 eziri successful kati wano mu kuyiga wano tugamba oddemu nedda
omanyi kyebagradingirako tugamba try somewhere else, try a new environment. grading yaabwe oba marking pass marker yaabwe si okuba nti osudde emmotoka, si kubanga ogenze ku masomero olina bo initiatings. Pass marker ya kanisa, wosuula ekkanisa bakuwalanka akuba gonvuze speed batuja atuddeyo wali badde ndaga abantu nga wali mukozi mubi nnyo, mukozi mulungi kubanga bangi bamaze n'emyaka 10 ng'alina lanka emu. kale tugire wali ate bakusomesa olumba werwanako otya nga bakuli bubi kwanza waliwo nange ngegera nga bandi bubi nenfuka pusawo nenzuruka nenvaawo. bintu ebyo bituufu. Bwe kankubulire osobola n'okubeera n'emmese mu nnyumba n'ogula buli kika kya butwa naye nga zongera gejja nga tewali zifa. Jamilu yali nga bali bakubegga ng'otega emmesa obutwa nejja neyita ku butwa n'erya biri n'evaawo. nabwo esobola obbulya n'osanga nga obutwa tewali naye ng'emmese buli lunaku ogamba zizaala. Ebiku twagiranga mu biku, mmese, minia, bingi buli kintu. Ebiku n'ogula buli ddagala ne baga kati fumba n'amazzi n'ogayita nga gatokota gati, entebe n'ozitobya obuliri n'obutobya ne bukala n'ozaayo mu nnyumba oba wakatuula n'ekikulumirawo. Nekugamba ate kati kivuddewa. Oba ebintu bino wasoma bisome wabisoma mu katabo nga byoli mu kunyumya. Ebintu bino byaliyo, wali obifuuka, wali oli mu bintu bino Jamilu. Nabirimu, nabikoleramu, nabitambuliramu, nabivaamu. Briefly kwekyo wafuuka ki Jamilu, kyojjukira kyewafuuka? Tewali kyesifuukangako. Ng'ofuka ekinyonyi oba ogenda just obudde bukkute ng'ofuka ekinyonyi fly this bird no mu bird ogenda bino pusimbwa mese muniera kokrochi byonna mubifuuka ne mugenda mu maka g'abantu ne musiisireeyo ninga ba agent be baliyo kale bakuyigiriza kati training ena gikolera weeks 3 era weeks 3 weza gwako n'enzirayo mu mubiri guli era nendaba nga nzizeemu gwo gwasigala wali we gwali weeks 3 mwere nyumba ali gye yandagirira kakati wogwa training kuba waliyo jigwa wogwa training awe memeyo tekomawo mubiri wetakomawo eri magic house jukira ziri nyumba bera jetwogera ko teba yaddala eba magic bagiforminga buformings naye nga gwe baagadde for specific person womalo gwa interview oba training bajjawo magic house eri n'omwoyo n'emmemeyo ne bagikwatirayo kati abantu natandika gaba ne basudde wano omulambo obiwuliranga kebyo obiwulira sinti omuntu gwosanga bagambe basudde wano omulambo oluusi baba bagusudde abamu baba bagudde training kati kiri ekibadde kikubiseeko bakijjawo then you are exposed kiki ng'otunuuliranga seriously nze mbinyumya nseka kuba kati saa zino binyumira okubinyumya twabikola naye kati nze nagiyita magic house tebaje kiki wogwa training bakwatiraye wagambye teguba mwoyo bammeemeeyo kati kera in fact ozzeemu ekibuuzo kyange nale yakubuuza nti kati wano we muyingira katugeze nga ku kinnya wogamba goli mu kinnya olaba kinnya olaba nnyumba fa abalabi ba bulijjo tulaba ki naye kyokizzeemu
ogambye nti kasiteekulema bakuggyako ekikubise ntulyoka tukulaba kite zaffe tuba tetubalaba oyitawo oleta ne kasasiro n'oyiwawo kitegeeza bakwatira emmeme ogude training ofa omwoyo kati nawo nga gukutuka tebagaba sekendi chansi sitani talina sekendi chansi ekyo nkikuddiramu leero era gwagamba ngu oyesirwaza muyagala gendayo eri terina katonda yekka ye god of chances. In fact akwa chances zonna gwe mwennyini nezikulema bulemi. Sitani talina second chance. Sitani towenenya naawulira mu bansonyiwe tasonyiwa, talina second chance era ogenda omukolera kugamba I don't know you, you don't know me. Sikumanyi tomanyi kati tukole. Today wali omaze training. Kati training njimala nkomaawo danze mu mubiri. Kati navaayo awo nga ndi ku lanka 0. Oba ofuluma toyina lanka yonna ng'otandise emirimu. So ne bagamba kati tugenda kuwa mission esookera ddala. So bagamba nti buli mission gy'oyita otukuwa lanka ngu ekkanisa ogikoze kye baagala bakuwa lanka. So mu training okulumba ekkanisa bakusomesa osobola ogenda nga dooni kulumba ekkanisa. Notukana bane temulina byuma kakati nze ate ogenda mu linnya lya Katonda togenda mu lya sitani ate ogenda mu lya sitani bagenda kutegeera kati weefuula bo baga ngenda banaye nze mbadde eyo ntuusa nondanga ebivulugu Mukama nanumiriza mbagulira emizindaalo kumbe mu mizindaalo mwogenda okubira ekkanisa osobola ogenda nga dooni ate osobola ogenda nga beega ng'oli bubi yetaga kanisa ekuyambe naawe n'obakubirawo. So kati buli kanisa kisinza waliwo ogenda nga kanisa yagala kugula ttaka n'ogenda nga agenda obakontributingirako. Kati kisinzira buli wantu bakuwanga different measures ez'okulumbawo tebakuwanga kintu kyekimu. Kati ku masomero soogenda nga student kati nga ali we yajje naye nga tokyasoma wabiva nako. Kati kanguwa example ali oyo mission we yaggwa yagenda ebugolobi waliwo ekkanisa yagenda gundi enonga ku mazzi batwala abasibe Luzira wali essomero Tinda Garden ali natandika okusoma nafuuka abaana nagenda nga ali mu baby class. Ali yali mu siniya 6 yali ku essomero nga ali mu baby class. Kati kye bakola balwazaayo omwana ogwo n'atajja ku ssomero ne bakozesa omubiri gwe appearance ye. Kati ali n'ajjira omwo era wabanga bazadde be bamuleeta era olabira ddala emmotoka ya taata we ne maama we nga bamuleese bamudropinze ku ssomero naye nga omwana ali waka mulwadde tazze. Kati oli waawona ate awona mission ogimaza ate asobola okuwona mumukkiriza we mumala ng'akomawo yo mwennyini. Bamulwazizza ekiseera kye mwagala era wekigwako nga mission ewedde. Kati ali nga ye bamuwa bintu kuliisa abaana ku ssomero ninga ebyo ebintu ebirimu omusaayi birimu ebintu kuwamba abaana kitegeera kubazontowaza. Kati yajja n'ebyokulya during break antijjukira buli mwana alina tifini ye kati ye ng'asaanukula ng'agaba ng'akuwa ekyo kyali kyamutwaza ku ssomero naye nga ali mu baby era nga olabira ddala omwana wa baby class nga waali. Kakati ave bamusindika Mbaale wali essomero baliyita University Link so n'ogendayo gye liri eyo n'agenda nga muwala ali mu siniya 3 abakwana ng'ogwa kuyo bannaye wali olutalo wakati w'abasomesa n'abaana nga balwanira omuwala oli ng'ajjira mu kifaananyi nga buli amulabako tasobola kusigaza mirembe. Abaana ne balwa abasomesa n'abaana nga ntalo ku ssomero buli omu ayagala omuwala oli naye nga ye ali awedde emirimu. Omaze okufuna training kati mulimu ranks ziri mmeka? 12. Ranks ezammwe ziri 12. Agent ziri 12. Anti Illuminati kirala
ati Illuminati ziri mmeka? 33 Agent ziri mmeka? 12. Then wagambye ekirala kiri ki? But the worshippers abo tebalina rank. Abo bano human being. But just they are possessed. Okay. Kati gwe bali bakuyitaani? Amanya gange? Nedda gogwa mu ki? Kati ombuze ekibuuzo navayo nga ndi agent ki? Kati ba agent bali mu ebika bisatu. Ba dev agent. Tulina kye tuyita underground agent. Ekyo kye nali nti nga ogenda underground. Abantu babiwulira buwulizi mu underground. Abantu bagenda otya abantu balina ebibuuzo webityo. Bane ogenda otya underground. Jeri efaanana etya. Underground is there. It is real. Jeri naye ngenda we wali obuzibu awo. Ekyokubiri tulina ba major agent. Kati ba major agent aye muntu akolera sitani nga akimanyi naye underground tebamukkiriza gendayo. Kati information agifunira eno buli ekigenda maaso aba akimanyi era bamubuulira bamuapula. Owokusatu ye minor agent ye muntu akolera sitani nga tamanyi iba mukozesa bukozesa. Laba muntu byakola byonna ng'olabira ddala oweebuuza naye ono omusajja kiki nga tamanyi. Bamala ne bamuleka n'addayo mu understand neyejjusa n'okwejjusa aba ne mu nsonyiwe mu nsonyiwe badde ensaaga. Excuse me. N'abalokole mulimu bamayina bayitirivu be basinga n'obungi. Fakite tugenda mu percentage nti sitani ba underground agent balina ebitundu 15 ku 10 kuba batoto agents balina mu nsi yonna. Bamaina bali 15. Ba underground batono bali 15. Asosindika underground omu mu district emu n'agitigomya n'agimalawo. Kuba yatuukira ddala ku source. Babateekamu ebirungo bingi, babateekamu time, they invest a lot. Tevala sitani okuluzinga underground agent omu, it is a total loss. Mashtegedde. Kale, kati gundi esooka. Mission. Omaze okutrain. Maze okutrainingibwa bangamba kakati oli kugenda okola mission bugoloobi. Mission ye yasooka. Mission yange yasooka kati bangambye buli mission gyo ebira successful tukuwalanka eddala. Kati nva bugoloobi wapa ku kanisa. Mission yasooka bampa ya kanisa. Ninge eri kanisa nene Pastor Samanya Wilberforce. Tubali omuwuliddeko. Pastor ni? Samanya Wilberforce. Si yono yabeeranga ennyo ku topu yagamba nga yali omusamize. Yes. Yali omunene w'amaaso. Yaddawa. Ati bamukuba.